Ng'ebibiina eby'enjawulo byasunga okuwangula ekifo kya Kawempe North ekyali eky'omugenzi Muhammad Segirinya, bano beegatiddwako ab'ekibiina kya Uganda Federal Alliance nga kizze kiwera nga bwe kyawangudde edda nti kubanga kye kiri ku mulamwa. Wano we basinzidde ne balonda Kayondo Fahad okubakwatira bbendera y'ekibiina kyabwe kuba bamulabyemu obusobozi bw'okukolera bannakawempe North eby'amaanyi era nga basinzidde ku kitebe kyabwe Mengo. Ensi zonna ezitambulira mu mazima n'obwenkanya zitambulira mu Federo. Erodoki naye yakiraba n'agamba nti abantu 75 ku buli 100 bonna baagala Federo. Kayondo Fahad alondeddwa alaze byagenda okutandikirako nga yakatuuka mu Parliament nti kubanga obuwanguzi yabufunye dda. Kyemba kubiriza abantu baffe ab'Akawempe North mu bukulembeze bwange nga maze okulya entebe eyo mu kalulu ke tugenda okuba nga 13 omwezi ogujja. Kyembasuubiza sigenda basuubiza nga abamu bedda bempulira babasuubiza nti bagenda ku defendinga constitution. Inze ngenda kubeera nga mbalobingira ngenda kulobinga ekibiina kyaffe kirina connection nyingi. Amyuka ssentebe w'ekibiina kino Abdul Nur Kitandwe asabye bannakawempe North okulonda omuntu waabwe kubanga yali ku mulamu omutuufu. Tugenda tusooka akalulu k'Ekawempe mukegendereze, abakazzeemu mukegendereze, olukujukuju lw'okubba akalulu buno eggwanga ligenda kuyigira Kawempe. Kubanga ekyokola tukimanyi, obuzannyo tubumanyi, mu buli ngeri yonna olukujjukujju buli kakodyo. Wallahi Fahad ayi Katonda mukasiikirize n'akasana kano akaaka Fahad ojja kuwangula akalulu. N'abakulembeze abalala ab'ekibiina balina bye boogedde ku muntu waabwe. Ne bwe tunaafuna ensanvu tugenda mu kkooti bwaba bakakuttemu tundu 5 ku buli 100 tuleese candidate ali formidable enough. Mwana nzaalwa ya Mukawempe ono muzukulu wa Mbogo sebo ibirire nseyongera okoleka ono muzukulu wa Mbogo Prince Kayondo wao nyini ku kinyusi ya Kawempe. Twagala okubategeeza tifono sife tumulonze ab'Ekawempe mwe mumuleese n'olwekyo tubasuubira obutatuswaza okukiikirira endowooza yammwe nga bwe mwagituwadde nga tubeebuuzaako. Abalala baayanguwa ne bapapa ne balangirira, naye ffe twasose kunoonyereza ne twebuuza ku bantu ne batusongera ku muntu ng'ero w'akakiiko k'okulonda walangiridde. N'olwekyo mu nteekateeka ey'omuggundu gye tusimbudde naye olunaku olwaleero ey'okununula eggwanga lyaffe tunyize ppeesa erisooka nga litandikidde Kawempe. Byawamala Joshua, Crossroads TV, Omunnyo.